nga mumulaba engeri gy'alumbamu President Kyagulanyi agenda mpola. Agenda mpola. He knows Bobi Wine amanye ebyama ku basajja abo. Era banne bamugamba nawe yogera mpola. Oligamba omusajja ali under siege. Omugamba biki genda mpola omusajja agenda kwabya. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yejjusa olunaku lwe yanaabira Kyagulanyi Robert Center mu maaso. Yejjusa olunaku lwe yalya ssente z'omuyi w'omusolo. Yejjusa olunaku lwe yakola eggume mu kibiina ki National Unity Platform. Essaawa zino yejjusa agamba nti oba singa teyakola bintu ebyo osanga oluusi singa baamusonyiwa. Embeera emukyukidde, takyayala buli wantu wagenda oba ku mukolo oba agenze mu ekereziya abantu bamuŋoola. Abantu tebakyamuwa kitiibwa, abantu bamuyisaamu amaaso. Yatuuse n'okugamba nti lwe yali ku misinde gye Ssaabasajja Kabaka oba oliawo abantu abamuvvoola okutuuka ku ekyo bayinza okuba nga bateekebwateekebwa okuva ku kitebe ky'NUP, naye nga weebuuze nti bannayuganda baali bameka abavvoola Mpuuga? Bonna miitingi bazifunira ku kitebe. Musajja wattu yejjusa olunaku lwe yavayo n'anaabira Robert Kyagulanyi Center mu maaso. Omusajja wattu essaawa zino abadde alina ekibiina ky'ateekateeka okugulawo eky'ebyobufuzi, naye akimanyi bulungi nti bw'anaakiriidinga tekisobola kukwata mitima gya bannayuganda kubanga bamaze okwanika obuziina bwe. Takyalina kyayinza kugamba bannayuganda ne baggula kirowoozo kye. Omwami ono alina endowooza nti oba oliawo agende mu DP gye yava, naye ate yeebuuzamu nti DP nga yasaanawo. Agenda ne yeebuuza nti lwaki sigenda mu FDC. Tujjukira nti ne FDC kati erimu ebiwayi bibiri, erimu eky'Ekatonga, erimu n'eky'Ennajjanankumbi. Akyali awo ali mu kattu asobeddwa kubanga okwetondamu NUP n'asonyiyibwa kyangu nnyo bajja musonyiwa, naye bayinza obutamuddiza kaadi olw'empisa ze yayolesa. N'olwekyo musajja wattu akazito kamutuddemu, kyazzaako takimanyi. Tumusabire Mukama Katonda muwe ekisa ategeere ensobi ze yeetonda asonyiyibwe, naye ng'ebyobufuzi byayinza bikomyomu ekisanja kino n'atabyongerayo mu maaso. Kristo muyingo ng'amasomero gano ga Janet Kataha Museveni nenga Mathias Mpuuga n'akabondoke be bakirimu. Era n'angamba gwe Katongole Mpuuga okimanyi nti yagaggawala tanafuuka na minisita Mengo nga ssente n'ebizimbe bazimba. Era gwe weebuuze Mpuuga okuva e Mengo ne Sseggona nga baavaayo ku myaka mito, kiki ekyabajjayo? Kati awe tulaga Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa ne Medadi Lubega Sseggona baava e Mengo. Mpuuga yali minisita omubeezi ow'abavubuka ng'amyuka bagunywa nkalubo something bagunywa nkalubo. Naye omanyi lwaki Mpuuga? Kubanga bwe bakuwummuza ebiseera ebisinga wabaawo emivuyo, wabeerawo emivuyo. Era njagala tugende mu deep analysis. Mwabagamba nti tuli Baganda, mbabuulire nsonga ki Mpuuga yateebereza nga bwe mwalaba ebyakiwalabye male n'ateebereza nti essaawa yonna bamuwummuza kiwalabye male. Kati n'ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba gwe mugamba ow'ekitiibwa nga takyakiina mu bantu, waliwo ensonga lwaki golooza abalala nga bakyaliyo. Gwe omanyi kati babadde bazannyira awo nammwe ne muwulika Museveni n'abafuga emyaka munnange tetwogera ku wakitiibwa waffe, naye ng'ow'ekitiibwa ye alya. Abaana be basomera bweru, amaka mu Amerika azimbye, amataka alina zi square miles, n'ajja n'akudaala n'okudaala ng'ayogereza ejjaliri ku leediyo yaffe ey'Obwakabaka n'agamaze ndi mugagga. Benzi nagivugira ku myaka 2. Nze bwe bangoba ng'anzirayo nina lofamu, bwe bangoba nina ebizimbe abyewuunya essomero lya data mine ne munnange gwe ndikulira naye. Kati ababuulire gwakulira ne data mine mujja kutya.
license eya data mine technical business school oyina amasomero data mine Maltech smart Maltech ago gonna ku mulembe gwa Museveni kati gwe muna Uganda nobeeraawo nogera nosimba musana ne gukwocha mbundi munyendo mukungwe mpagira basajja nenga bo bagaggawala era wekitibwa Bobi Wine nkugamba ebigambo bino abo basajja tebakwagalako kubanga wabagwira mu luwombo. Museveni yazimba nga waliwo abalina okubeera abakulembeze mu Buganda ng'abadde abakozesa ono n'abeera opposition n'amuwa obwa minisita mubamanyi sijja boogera mugenda okulaba munimba muzeeyi waffe gwe twali twagira ate Museveni amuwadde obwa minisita ate n'akomawo era ne mumuwagira kubanga mmwe obwongo bwammwe n'embeera zammwe mwerabira mangu era musonyiwa mangu. Ffe bwe twajja ne tubagamba ebyoku tetwerabira tukooye tubeere naffe emyaka emirala mbu Museveni akyafuga kati Mpuuga n'akabondo kaabwe okubayo ekintu kyabatuddemo kitya. Ndowona ina amawulire namba mbira sarafa erizo 702 22 2758 0702 22 2758. Wuliriza bulungi mwe mwebuuze nanti akoze statement kumacha omanja abine ebintu byabagezi n'abagamba ndi mu kwogerezeganya n'abakulembeze mu kibiina n'abalala mu bibiina ebyenjawulo. Essaawa zino DP kati muwulirize kyagenda okukola mbimanyi. Essaawa zino DP babadde Busoga Balulume Balumu n'abalala kati Mpuuga bawandiise ekibiina ky'ebyobufuzi. Ekibiina ky'ebyobufuzi kye basooka ne bawandiisa ekya National Leaders Forum ekyo nakibagamba ne bagamba tulina okuteekawo olutalo abantu babuzaabuza kino tukituume People Power Front. People Power Front. People Power Front kimaze emyezi kati wuliriza bulungi 2 nga kiwandiikiddwa. Lwaki ayagala kireetera mu People Power Front? Bayina enteekateeka zino wammanga era njagala President Kyagulanyi n'abakulembeze muwulire bulungi. Balamu mujjukire nga People Power etandika waliwo ekintu Balamu kye yawandiisa n'akiwandiisa nga bagita NGO n'akituma People Power Organization. Mpuuga nno otidde nkulaba ogamba akasajja information kagiina nze nno bwe mundaba bonna abamu bwe muteesa nabo nasoma nabo abamu bannaddiini bootuukirira n'obawa ebirowoozo bankubira ne bagamba akasajja kapulaaninga kino akasajja kava wano era n'abamu be wasiikanye ng'obagamba funding sente ziva eri weeziri. Kati Balamu kyova olaba Balamu yagenze n'asimatuka ku NBS n'agamba waliwo nupu empya ne nupu enkadde. Kati Balamu bwe batuula n'abagamba alina kye yali yawandiisa ye tagenda kikozesa ekya People Power Organization. Kati mugenda kulaba abantu nga bwe mwalaba formation ya NUP baveeyo kuba bakikoze ddamu Electoral Commission ekyo ekya People Power Front bali bawandiisa People Power Organization bagambe bano aba People Power Organization bakiguzizza bakiwadde Mathias Mpuuga era Mathias Mpuuga ajje n'ekintu kye na bano aba DP mugenda kubalaba nga beegasse okwo era mbagamba nti bano abasajja obuwagizi bwe bayina bw'ababbi. Mpuuga obuwagizi bw'ayina bw'abasiyazi. Mpuuga obuwagizi bw'ayina bw'abenzi kubanga era ojja basanga abaamuwerekera emmengo ne babaka ba Parliament emize gye babakuttemu kwegadanga mu loogi nkiinako likodi omu nkumanyi
Saagala kwogera bwalabe oyagadde n'olutalo walina ne gravity omutujju okimanyi n'olutalo lwalina ne gravity omutujju nze mubira sanafu bwevayo ne bagamba ebigambo tumiddeko mukyala Alison Nadiope oli otya mukwano gwange obuze nnyo ewebala emirimu gy'okola nawulidde oli ku nsonga z'okulabanga oyo waliwo ekivubuka ekyali kivuma abantu kiki Bedi Cox nga kivuma abantu aludde omukyalo oyo ayagala kitaasa naye akibuulire omulamu omukulu nti tekiddangamu kumanyira pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ensonga z'okola ebweru w'eggwanga awo tuzikwebaza na wano mu ggwanga okulaba nga muteekawo amalwaliro omukyala Alison Nadiope webale nnyo webali eddala era n'abakyala n'obayamba n'obawa sanitary pads n'ebintu eby'enjawulo Ivan Yugiddipa nkutumiddeko mukyala Alison Nadiope oyo bambi mukama amwe kyasinga okwagala akolera ddala omulimo era n'abaana ba struggle ababeerera walinga Sister Rose Michael alinga mama Naamu kakati wuliriza bulungi kati bana abakulu basooka ne batuula ne bagamba baani abayinza otulemesa mu Nup omwo tuwambe ebifo ebinene ebiri mu kibiina ne bagula bafuutu soja ne mulaba bufuutu soja obumu bwogera ludica bufuutu soja obumu nga butagala ne bwerabira mukama waabwe abubalaga ne basooka ne bapanga scenario ey'okusibisa Muhammad Segirinya mukwano gwange mu kkomera ekyo Mpuuga yakiryako ssente golooza lwaki lwe babata ye yayambala ekkanzu lwe yayambala ekyambalo kya kooti ng'amaze agamba mukama wange banafuye era Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana bwe bw'otuula n'oyogera nabo bulungi sirowooza nti balini good terms ne Mpuuga Mathias tekisoboka kati kino baali bakipanze nga bagambye Segirinya Muhammad nga Mpuuga yagenzeeyo abamatize balumirize Bobi Wine Segirinya babyogera nti Bobi Wine yatema abantu e Masaka Bobi Wine bamuteeke mu kkomera ono ajjega deputy president asika obukooti awambe ekibiina ne tumugamba geza ne muweereza messages ne mutandikirawo kubanga amanyira Kyagulanyi abambizzi mukubirawo paka kuwulira bubi nze bino sibitya nze mubira asanafu mbagamba ne bapanga anya era kino kyalimu nekyekyekke ne bagamba ani aleeta ebyakkunga ani aleeta ebyakkunga mu kibiina ani amobilizinga abavubuka Chairman Nyanzi ne mulabo baali bamutidde ekyenjojjo Mpuuga amulabako ng'agenze mu ddwaliro nga bakubye Chairman Nyanzi wamulabako leeta ekifaananyi kye njagala okireeta ekifaananyi kye oba Seggona ne bagamba oyo muganda wa Bobi Wine Nyanzi Fred Ssentamu bw'avaawa Bobi Wine tuba tumwina mu ango mission yali akyenjojjo omusajja bamukutte omusajja bamutedde mu kamotoka pressure zimukubye biki bamutadde bamudusizze mulaga afudde Mpuuga aveeyo adde Kazindaalo bassebo ne bannyabo tubeere bakaamu tubeere bakakamu president Kyagulanyi guma musajja waffe bamututte kubanga ye yayingira munda bw'abeera mu meeting n'amanya Nup ayogera kyenkana ki era n'amanya sigino ti Nup mikwano gye gyejani kiki kyenyiza okwogera ne kisanyula ow'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu era Mpuuga ng'emikolo tugeze bw'agenda asiima ababaka namuga Honorable Gundi okola bulungi webale nnyo ne baba NRM tebandeke bakamaabe ne bamugamba Simba base manya mkwanga mu 7 kiyali agala people power kyeki bani abakimekinga era Mpuuga we yasooka ofunira ssente n'agaggawalira ddala nnyo nnyo ku Gundi Kalangala we bakwata ba Edi Mutwe banubianiri omusajja yafuna ssente muza mumira yazifuna atya Sister Rose Michael abasajja yababalira n'abagamba kaakati mumanyi oyo musajja
kasita omujjako Nubianili n'omujjako Edi Mutwe Dani Magiki neno tiimu yonna gyatambula nayo oba mu mazzi n'abagamba bwe tutuula mu meeting kino kye tuteesa recording zonna ng'aziina nga zonna zifulumira ku peeni kaakati Kalangala n'abagamba mukakkane ku road map yaffe Kalangala tujja kubeerayo ku date bweti ne bweti bwe mubakwata nga bukyali kigenda kuleeta obuzibu mubakwate mu Desemba ng'ennaku z'omwezi bweziti naye bwe mubakwate mu kitundu kyaffe ekyekalangala nga yakimanyi nti kubanga wano bwe bati bwe munaabakwata tewajja kubeera kwekalakaasa ekisooka eri tewali ajja kubeera dduka n'agenda n'ababuulira amannya tiimu yeeno ono ye Nubianili alias Ali Buken Sebufu Edward alias Edi Mutwe ono ye gundi ono yamukubira ebifaananyi ono yabeera ku social media kubanga byonna president yali abikolanga nga eriiso ye libeera liti akanula kubanga gwe mulimo gwe bamusindikira ye ne Mawu gwe mulimo gw'ogwawatuma DP abasajja baagitunda ne musigaza muyini baagera ekibiina kyaffe bakitutte naye nga be bakitunze era n'ensonga ezamugobya emmengo saagala zigenda mu nzijja mu maaso awo ngenda zoogera ojja kutya Mathias ojja kutya gajja kubuguma kati bano abasajja ne bajja ne bastudinga omulasita president Kyagulanyi naye nga ne president mugezi waliwo bye yeerekera ne baagala okupenetratinga obukulembeze bwa Nupu nga tebabutegeera kyova olaba even right now tebannategeera kiddako era bano abasajja njagala mwebaze nnyo abasajja nga Edi Mutwe Nubianili Maaka abantu abo bebale kuma president Mpuuga yafubanga nnyo atambule mu motoka ne president Kyagulanyi masimu kibaani abamukubira era ng'ageza nnyo okuleeta ekimotoka kye ekya gavumenti Bobi ayingira omwo era ng'obubadi bwe ne kubanga waliwo mission gye baali bamugambye okukola okimanyi nti Mpuuga teyategeerako nti ekibiina kyaguze ettaka kavulaawo kubanga baali ntaki ne Nabbanja yamukubira namugamba owaaye mpulira Bobi bagula ttaka wano Mpuuga namugamba kiki baagala kugula ttaka nti ettaka baliguze kwani twalo aji mulema bamuyita sula biki aji mulema nti kakkana oyo aji wewaffe na Masaka mumanyi Abedi bwanika ne Yesitwa n'agenda mu maka g'oyo aji namugamba kakati amabiri bitya ettaka bagenda ddigula biki nagaana nedda aji n'agaana aji yagaana aji nabagamba sina kyemmanyi Nabbanja najja ne bilioni 5 ng'agamba aji oyo yatuguza ku kitebe awo namugamba nsebo tukubisa mu ssente bano ze bakuwa tobaguza ttaka lyakavule ne bayita mu Mpuuga n'asitula ba aji okuva e Masaka ne bagenda ewa aji Sula ne bamugamba ssebo toguza Bobi Wine tukwegayiridde nga Museveni kyayagala okukola bakimanyi kigenda balya Mpuuga ne bagenda okigiranga ebintu byatambuladde ekizimbe bakigize aji oyo musajja nyera Mukama akuwangaaza yatuuza abaana be n'abazzukulu n'abagamba nga sinnafa ngenda kufa ndi musanyufu Bobi mukutteko mu ngalo Bobi leetako z'oleese paka lwe baazimalayo abasajja ne baleeta ssente aji yazigoba agisula abo be twakula nabo oyo agisula mu manyini
nga bukikomera kyo wetusena amazzi. Waawo waffe bisanyi. Waawo waffe bisanyi Masaka. Ginagoba ssente. Mpuuga ne kamutuulamu. Ye Kaziba Bashir bakama be ne bamugamba ssebo. Ebintu bitambula bitya mu constituency nga twakudiployinga. Bashir abasajja ne bamusalako. Museveni ne Nabbanja ne batonoga katukoze tutya. Tuzimbewo gundi y'amagye. Ne bagenda emmanju waliwo omukyala awo yali alinawo ennyumba. Ne bamuga atwagala otuguze. Omukyala n'agaana. Nga banga bateekewo awo airbase. Bamanye kyekigenda munda mu kibiina. Kati Mazasi Mpuuga agenda otuuka amanye ebyama ebiri mu kibiina ebipulaaningibwa. Mwawulire ennaku ezo nga balumbye ekitebe. Bakirumbye. Kiro oda ziri kwona omusajja. Kati mugenda aba diaspora tutegeka kye bayita 1 million march. Ekyo Mpuuga kyali kimulidde. 1 million march. Mumanyi lwaki yagwa? Uliriza. 1 million march. Lwaki yagwa? Eyali agenda otwala Museveni kati njagala mu kitegero lwaleero mu Miransanafu nkibawe. 1 million march. Abasajja bagiwutamu obuugi. Bano abasajja babi. Bano abasajja tebabaagala. Bano abasajja babagaggawaliddeko. Mwe ne mugenda ku mawanga ne mubonaabona. Abasajja ne bazimba ebizimbe ne bafuna abakyala. Mwena mwababonaabona ne bajjayo ne mubakubira engalo. Uliriza 1 million march. Mpuuga yateekayo statement ekunga abantu nti bannange tumwanirize president yasirika. N'ababaka n'abaweereza message temukikola. Temukikola. N'agenda yakolo yatula ne ba Jimuweddeko. Yaga mukakane. Amu under control. Omukulu yakeera kubira baana ba commanders. Gundi oli luddawa. Twagala bawa muka gundi aka mobilization jangu wano. Omwana abatambula jjanga bamulya. Abatambulanga bamulya. Ye n'avuga buluzi convoy ye na parkinga ku express. Alieri kuba yagenda nalu kwa president Kyagulanyi. Abuuka okuva Kenya ngalo state agent ali mu mmotoka. Omukyalo yalimu nga naye akominike ne Mpuuga message agiina. Kati president yaliko n'Honorable Hassan Kirumira akutte ensawo n'Honorable Nyeko Derrick. President n'amuwa essimu. Kaakati Mpuuga baali bakominiketize nabe eggulo limu nti olutuuka kye twakola Besigye kye tugenda omukola. Olutuuka kye twakola Besigye gwe kakana kye tugenda omukola. Akanyonyi kaffe kasita kamusuula nga tumuteeka mu mmotoka nga bamutwala ku kisaawe ekikadde nga bamuteeka mu mmotoka ya poliisi. Mpuuga yalindira wali. Kati diirwe ya million march yagiryako milioni 2. N'abagamba omusajja tajja kusobola kuwubira n'abantu nja bakkakanya. Ekyo mukindekere. Era waliwo omusajja gwe bamuteekako ng'amukuuma yali Lusonjogo mwamulaba nga ayingira emagere muwanvu munyamulenge anyenya amabina bw'agateeka mu bbanga bw'agatakula ati mwamulaba nnaku ezo zokka ku security ye temwaddamu mulaba. Yali mayinja atambula yenna anigoka bunogosi agira ati naanogoka bwanogoka oyo gwe baali bamutaddeko oyo mugenda kwewuunya ensi. Ajja kwebuuza lwaki mange Getruda Namwebe Bisanyi Masaka yanzaala. President Kyagulanyi musajja atu bamukubye ejjeeke bamukutte ng'omusazi w'ensawo. Oli ye yaliize edda mu Bugombe amakooti ataddeko gaalubindi eziriko kamera. Abadde ayina gaalubindi mubeera mu meeting naye nga byonna eri Museveni abiraba. Gwe Mpuuga weebuze mu myaka emabega yali ayambala gaalubindi. Mwagala kwebuuza magezi. Mazasi Mpuuga njagala oveeyo mu myaka emabega yali ayambala gaalubindi. Era olumu ozeerabira gaalubindi ze za bbulaaka ze yali ayambala era kati ennaku zino sizayambala kubanga information takyagifuna.
takyagifuna naye nga zirikodinga buli kyogerwa era nga yeekubisa nnyo president. Hello my president, Mr. President, how are you? How is Babi? How is Babi? Solomon yalidde bulungi? Ate suubi banayi president. Mubi. These people were trained. Never joke with those guys from UID. Even me, I was there in UID. But the Mpuuga's generation, bano abasajja baali baba training. Abasajja bagaggawa muwanga Kivumbi bagaggawalidde ku kintu kya people power, ku kintu kya NUP diaspora community. Ne batuukeyo sente nga Mpuuga yazitambuza. Temwamulabanga nga ajja ku nnyonyi n'adiployinga. Ne nirabukirwa yalitanyirira n'atandika okunyirira. Nirabukirwa n'akyusa kaviiri. Mwenno musaaga. Nirabukirwa yajjanga Uganda ng'essimu ekubirwa bukubirwa ne bajja ne bamupiikinga ne bamuteeka mu ligula ekkubo n'amagalalaati n'agamba kiki kino tufe abalina obuyinza. Ne bamuvuga paka wa Matthias ne beeyagala ku musaayi gw'abaaliita Nabukenya. Abaana b'abantu bali mu makomera, abaana b'abantu basibiddwa. Bano abasajja babi, bano abasajja okumanya babi. Bobi Wine yeerumiza, Kyagulanyi ayise mu buzibu nenga be baagala okumuttisa. Ne batunda omusango gwammwe abo basajja be baagulyamu ssente. Tetwaligeze mu kkooti y'abantu, mwe temwakitegeera. Segona abasajja bagezi baddalira nismara babita Land Council n'akyusa ngo omusajja ayogedde Oluzungu. Omusajja ayogedde Oluzungu maama nnyabo. Omusajja bano abasajja babuuza Ssegirinya Muhammad Mr. Update. Segona dalira Land Council, Land Council, biki n'azibikula n'akyusa n'ogamba omusajja n'akakati ekijulidde kkooti y'abantu. Tekijja kusoboka okusinziira mu Kawaayiro 2:3-4. Bano abasajja bagira bwe bati. Bannayuganda nabo ne basalawo kwambala byangwe. Ne bagamba Bannayuganda siribasonyiwa bantu mmwe, kubanga babagamba batya musala omusango guzze mu kkooti yammwe ne mutakitegeera. Ne muddamu sima kwambala byangwe. Abasajja bano abasajja ekintu abasajja kakati nenga nze siribasonyiwa. Wuliriza bulungi. Kakati njagala video entuufu etandike. Obwedda mbadde sinatandika nyamusharinga message etambulye eddala. Omukulu kwali Matthias Mpuuga mulaba awookinga. Naye natuulidde ono mbwatekamwa musajja atowa entebe ne musaasira. Ne ngamba obadde mwavu mbwatekamwa. Ng'empalo oyambala z'Abaganda. Mbwatekamwa ekkooti zino zimwawula bibanja. Kati webawo togenda kudda mu paalamenti. Omanyi abasajja oba kiki? Oba ani abaloga? Omanyi waliwo akuloga n'obeera mu bwavu. Noga Mpuuga gw'oli mu kulemerako. Omubeera nga omanyi enswera ensiru yegera n'omulambo. Enswera ensiru yegera n'omulambo. Mu ntaana. Kati waliwo enswera Joyce Baagala yagenze okuzuukuka mukazi wattu ng'akaseera baamukubye dda. Joyce Baagala namulabyawo ku paalamenti ne ngamba kazi kyatu bambi kina baby face kimami. Kati ate bwe naleeta information kigamba daddi bulijja nnimba Amanda Kamere. Daddi bulijja nnimba bulijjo mmanyi lyonzeko. Omwana aleese information. Twagenze okunoonyereza nga daddi yazaala dda musiraamu. Aji Mpuuga. Aji ayina abakyala. Aji yawoomerwa abakyala. Aji Mpuuga. Era bino bwe binaatuuka mu bannaddiini mbaga omusajja yawoomerwa ebintu. Banga baadase amaka mu nnyonyi awo ayinawo. Omukyalo w'ekyengera ye mukyala mukulu. Genda nansana nankuwadde. Ne mu paalamenti awo waliwo abakozi
nti ekijuujulu atuna this one can work, this one can work. Naye ne yeerabira ebizibu bannayuganda bye bakola ki bye bayitamu. Kangende ku nsonga ey'okubiri mutaagingire David Lewis Rubongoya. Taaginga David Lewis Rubongoya. Njagala ajje ku vidiyo eno. Sister Rose Michael okutumiddeko. Ali atya mwanyinaze Pamukaawa okutumiddeko. Sharing a message mbere nga ngenda maaso Sister Rose Michael okwagala nnyo mukwano. Nadini waffe ow'ensonga ne mama Namu. Uliriza vidiyo eno ngende maaso ntandise ntya.